Okwonoona obutonde bw'ensi kye kimu ku bintu ebisinga okweraliikiriza bannayuganda n'abantu bonna okwetooloola ensi yonna era nga bakubagana empawa ku ngeri ki abaliwo ku mirembe egijja bwe bagenda okuwangaalira mu bugubi awatali butonde bwa nsi omuli ebibira n'entobazi. Kino kiviira ddala ku ngeri obutonde gye busaanyizibwawo wakati mu kutema emiti nga gyokebwa amanda awamu n'okwagala enkuzi okufumba. Wano Julius Asaba, kitunzi wa kampuni y'amafuta eya Oil Libya, waaviiriddeyo n'ategeeza nga okukozesa gaasi bwe kiyamba okukuuma obutonde bw'ensi obutayonoonebwa. Ogakozesa tusobole okuseebira ku butonde bw'ensi ate tufumbe nga tukola ki ng'oyanguyange nga buli kyokozesa kisigala kiyonjo n'okekkereza ku ssente ng'oba omaliriza. Era mu ngeri y'emu Asaba akubiriza abantu obutatiisibwatiisibwa nti gaasi ono wa bulabe eri abantu abawangaalira mu maka agamukozesa mu kufumba. Ono agamba gaasi wa mugaso nnyo era n'amugeraageranya ku masannyalaze. Kozesa gaasi ono kubanga gaasi ekisooka eccupa ekutte konteyina ekutte gaasi ono fasiti ya kyuma tugitesitinga nga kampuni okumakinga sure nti tewali wonna gaasi waayita okutoloka kubanga gaasi